President Museveni yalemwa okwetaba mu kukubaganya ebirowoozo okwasooka ng'agamba nti yalina enkuŋŋaana ze n'abalonzi era nga tasobola kusazaamu nteekateeka ze. Akulira akakiiko k'amawulire mu NRM Michael Ssebalu agamba nti abantu abamuyise okugenda mu nkuŋŋaana bangi nnyo nga tagenda kusobola butagenda mu nkuŋŋaana zino. Ssebalu agamba nti enkuŋŋaana zino nnyingi ddala ng'era atasobola kuzibuusa maaso. Bw'anaaba ng'asobodde okubeera n'enteekateeka ekola enkyukakyuka byombi n'asobola okubituukiriza tujja kubanga tubategeeza ekinaaba kisembayo. President Museveni yalemwa okwetaba mu lukuŋŋaana lwe lumu ng'agamba nti yalabamu magezi kuleka kugenda mu balonzi be agende mu kukubaganya ebirowoozo. Tewaliwo tteeka likakasa oba erifuula ensonga eyo okukakatibwa ku muntu yenna sekinoomu. Wabula Ssebalu takyatudde obanga ddala President Museveni abadde amaze okuwandiikira abategesi nga bw'atagenda kwetaba mu lukuŋŋaana luno. Okusaba okwo nze sinaba kukufunako, sinaba kumanyaako, naye ne bwe kuba weekuli tewaliwo kigaana candidate kuteekayo kusaba kwe bw'abanga amatidde nti olunaku lw'abasaba anaasobola okubeerawo. Okusinziira ku bategesi omulundi guno abagenda okubbinkana bagenda kwogera ku nsonga y'amawanga agatuliraanye ko n'enkolagana yaago naffe.